ab'emikwano abampuliriza Yesu yebazibwe mwasibye mutya mwasuze mutya nza kubuzaako amayindobozi bamita Tumusime Christopher okuva no ku Grace Auto Garage nga nze n'omulamu okugamba waliwo omuntu eyabuuza nti nno oburokole kyeki abantu bangi bayooza abalokole mu madini ag'enjawulo omuntu asobola okubeera mu ddiini oba ya Bukatuliki oba ya Busiraamu oba ya Seventh Day oba ya Jehovah's Witness oba mu Mormon oba mu Buddha oba mu Hulala n'agamba nti nno nange ndi mulokole mu ddiini yange. Obulokole tebwetaaga kintu kyonna, obulokole twaga tubutegeera nno tebugattibwako kintu kyonna. Obulokole buyimiridde busimbalaala ate nga butandikwa Katonda. G'osoma Befeso, nyo tugenda okukozesa Befeso eri 2 eri olw'omunaana lugamba nti nno obulokole kirabo ate obulokole kisa tubufuna lwa kisa kya Katonda ate era obulokole tebakola ki tebabukolerera. Eddiini osoozaalibwa mu ddiini oba mukaddewo nga Mukatuliki n'okikuba n'ogoberera ng'obulombolombo bw'eddiini buganda naye obulokole butandikibwa Katonda ate nga buweebwa oyo gw'asaasidde mu maanyi gaffe ne mu bikolwa byaffe ne mu kusinza bwe tweyisaamu ng'ab'eŋŋanda oba ab'emikwano bonna. Teri muntu yenna asobola kufuna butuukirivu bwa Katonda obulokole bwa Katonda okuyita mu byakoze n'olwokubadde abantu abasinga balaba ekyawandiikibwa eky'ebikolwa by'abatume 10 ekya Cornelius okusinza bwe yali ayamba bwe yali ng'ayamba yali munama ng'ayamba Abayudaaya. Katonda kyava musindikira malayika neyogera naye okubeera nga emuleetera Petero okuba nga asombuulira enjiri n'ab'ennyumba ye mu ngeri eyatulaba nti nno ebikolwa by'ono si bye byamusaaniza kyali kisa kya Katonda okuba naye yali omu ku balonde ba Katonda okubeera ng'asobola okubeera ng'akola ki ng'asaasira. Kale obulokole ekikulu kya byonna obulokole kirabo ate buweebwa Katonda y'asaasira gwayagadde nga bw'olaba nti n'ekirabo kya Katonda aba akiwadde tekiriiko ki kudda nnyuma. Oba osome bulungi Baruumi 11:29 ekulaga which means tekiriiko ki bukwakulizo nga bw'olaba omukisa gwa Katonda teguliiko ki bukwakulizo. N'ekirabo n'obulokole kirabo tebakikolerera kiweebweyo Katonda gw'asaasidde kuba ku ffenna twetunulamu ne bw'osoma bulungi Isaaya 6:4 ekulaga nti nno twayonoona ne tulema otutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era ng'empeera yaffe osoma Baruumi eri 6:23 empeera ye ekigendwa kyaffe empeera twali bakubonerezebwa ate era twali bakufa naye Mukama okusaasira kwe n'alaga nti nno ekirabo kya Katonda bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Kuba osoma Baruumi 3:3 era twali tumaze okuba tutuuka kitiibwa kya Katonda. N'olw'24 Abaruumi 3:24 alaga nti nno naye n'atusaaniza okuyita mu kisaasi okuyita mu musaayi gw'omwana waani Yesu. Katuuki kibinizi nti nno ku ffenna teri asobola kufuna bulokozi okuyita mu ddiini oba okuyita mu kibiina kyonna kyalimu okuggyako ng'awulidde enjiri nga bwe bwegamba mu Baruumi 17 n'asaba Katonda n'amusaasira kuba